Mwami William Mukabya tusanyise nange nesimye okubeera nga ndi kumpewo ya Star TV. Lwaki nga tetutonneeyanjula nabbabuuzaako ojja tubuulira lwaki abayimbi b'ennaku zino baagala nnyo okkopa ennyimba zammwe? Tulina n'omulala gwe twawulidde yaddamu olwakayanda, okimanyi mbu waliwo neeyaluddamu? Badde sinnamuwulirako naye ekintu ekyo ekyokuddamu ennyimba z'abantu kale tekyali badde kibi nnyo, naye mpozi nze kyenkyogerako nti olumu baziddamu nga tebamaze kutegeeza naku bannannyini baazo. Ekyo nze kyendaba kyekibi, nti senga oba ogenda okuddamu oluyimba n'otegeeza ku nnannyini buyinza ku luyimba olwo, n'alaba oba kisaanidde okubeera ng'oddamu oluyimba lwe mu budde olwo oba tekisaanidde n'enkuwa olukusa. Ate kyalibadde kirungi nze singa okunyiigira omuntu kwe kuddamu ennyimba z'omugenzi, nti ennyimba z'omugenzi olw'okuba nze ŋŋamba nti abaagagamba nti alonzi kiwedde ekitakyaliko awondera, so nga kiba kiriko awondera kubanga abaana baba bakyaliwo aba bafuga ennyimba ezo. Naye nze naligambye nti omuntu mulumbe nga mulamu waali mutegeeragane, okugeza nga Misa Kisemakula yakola ekintu ekirungi, yaddamu oluyimba lwa Dani Mugula nga ne Dani Mugula waali era n'asobola okubeera ne mu luyimba olwo. Kwegamba ekyo nze kyendaba tikusayidi y'abayimbi kyekyali badde ekyekitiibwa. Twagala kumanya ebitono nnyo bikwatako gwe nga William Mukabya omuyimbi wa Kadonkamu leero gwe kyaziza. Amanya nga bulijjo Ssaabasanyusa William Mukabya nego kyali mahi bwe batyo abangi bwe basinga okumpita. Nzidi musajja omuyimbi wa Kadonkamu era ayimbidde ebbanga eriwerako nga nyimba Kadonkamu sikyusangako. Mwami William Mukabya omaze tubuulira oli muyimbi wa Kadonkamu, wajja otya okutandika okuyimba Kadonkamu? Wajja otya okutandika era mu nnyimba zonna lwaki walonda Kadonkamu? Bwe twali tutandika okuyimba buli muntu ajja mu music abaako omuntu gwe yeegombye. Kati okugeza nga bye tubadde twogerako nti bagenda badda mu nnyimba z'abannaabwe, oluusi kuba kwegomba ng'oyo omuyimbi gwe yeegomba. Kati nange nalina abayimbi be nali nsinga okwegomba ate baali bayimba Kadonkamu, okugeza neegomba nnyo omugenzi Christopher Sebadduka, neegomba nnyo munnaffe Fred Sebatta, neegomba nnyo Dani Mugula, mpozi ne Matiya Kakumirizi. Kati abantu abo bansikiriza nnyo okubeera nti nange nayagala nnyimbe Kadonkamu, kubanga bayimbanga ennyimba zaabwe nga mpulira nnyimba zirimu obubaka ate zinyuma n'okugamba ng'owuliriza ate bw'onyumirwa. Kati nange neŋŋamba nti bwe mba wakuyimba naliyimbye neefaananyiriza abantu abo abaali bayimba ku budde obwo Kadonkamu. Ate ku kiseera ekyo nkakasa tewaaliwo nnyo music mungi, waaliwo Kadonkamu mpozi na bandi, byokka bye byaliwo. Ebiseera byaba nnyimba z'abakonga bolingana bukyebyo Peterson Mutebi obudde obwo Bafriga era abo kati byebiseera ebyo. Mwami William Mukabya mu bufunze tubuulire gye wava nakati wano wooli omulabi wange omulungi awaliyo abantu abakwegomba naye nga tebamanyi bikwatako bandiyagadde okubimanya n'olugendo lw'otambudde mu nsiike eno eya Kadonkamu? Okusingira ddala ndowooza wali etaaze gye nava mu kuyimba kwange, kubanga ndowooza abantu kibasinga okuneetaagako. Nze ndi musajja eyatandika okuyimba nga nkyali mu kyalo era natandika okuyimba nga ndi mwana muto ddala. Natandika okutandika okuyimba eri abantu nalina emyaka nga 15. Nentandika ebya music olw'ensonga nti saasoma. Kati omuntu atasomye afaayo nnyo okunoonyereza mangu ekyokukola. Kati mu bye nali noonyereza mwe mwali okuyimba, kubanga neesanga nga nti muli nawulira nti ekyokuyimba nakyewulira nti nali nsobola kisobola, era bwe ntyo natuukirira mukwano gwange mugenzi Ssenjobe nanjigiriza okusuna gitaazi. Nayinza olwayiga okusunamu gita
natandikirawo okuyiiya yadde yanjegeriza yali tamanyi kuyiiya naye ate ye yakuyigiriza ate nga tamanyi kati olwo yakuyigiriza biki ye yanjegeriza gita nga yasobola ogisuna n'okuyimbirako ennyimba z'abantu abalala naye ate kati nze bwe natandika okukuba gita natandikirawo okuyiiya era enyimba zange nagenda okulaba abantu bazaagadde nga bwe nakubuuliddeko nti nanyumirwa nnyo omugenzi Christopher Sebadduka ne munaffe Fred Sebatta era bwe nali ntandika okuyimba natandikira kweza ennyimba nentandika okuyimba nga bo kati mwe najja ate nange nenjiye zange kyekiri kye twasoose okwogerako okuddamu ennyimba z'abantu naawe waddamu zaaba Sebatta kati nze ate saddamu ze naziyimbirangamu buyimbizi bantu naye saakwata luyimba kibayita kalyoki nga kati bonoola kalyoki bwe bakola ennaku zino naye nze saddamu mu luyimba lwa muntu wabula nange nenyumiriza mu kubeera nga nkozi olwange naye kyanyamba ti oluyimba lwe natandikirako ne lukola abantu ne balwagala nnyo kubanga natandikira ku luyimba bali baluyita abagesu n'embalu abagesu n'embalu kubanga ewaffe walingayo abasala embalu kati akayimba ako bwe nakayimbiramu abantu nagenda okulaba abantu basanyuse kyampa amaanyi osobola okumanya nti nja kubeera muyimbi mulungi era ku budde obwo twali tukyakubira endongo mu butale ne mu byalo eyo nga tusanyusa abantu nga banyumirwa paka ndowooza olutalo we lwajjira awo mu lutalo awo kwekugamba nti bino si bisobole nenziruka n'endongo yange nentuukira ekawempaawo kati kawempaawo ensanga munaffe Amiri Sengendo gyali banange Amiri Sengendo waali nnyo akyayimba era akyakoba omuziki gwaffe kati nno oyo ye mukulu eyanyingiza mu kibiina kye baali bayita Kawempe Golden Guitar Singers kati bwe mbeera mu kibiina omwo nayongera okuyiiya ennyimba endala ng'abantu balamu balina fitina naggayi wasiwasi n'endala nyingi kati ekibiina ekyo saakimalamu ate ebbanga ddene nnyo nemyezi kyo etalina videos eyasooka talina vidiyo natandika okukola vidiyo ku luyimba lwa Kayanda kakati twava mu kibiina ekyo nga tulina omugenzi Livingstone Kasozi netugenda mu kibiina kibayita kugamba netukolawo ekibiina kibaali bayita Picking Guitarist kati omwate mwe nayiza obuyimba obwali buwerako nga wasiwasi Kayanda n'obuyimba obulala bungi bwe ntyo awo nentandika okusajjakula nogenda ng'olinnye eddaala nenva olwo nfuusa owakabi ennyo kuba bwe namala okukuba olwakayanda nalinnye eddaala ddene nnyo oluyimba luno Kayanda lwakutunda nnyo ensi yalwagala mu kuyiiya oluyimba olwo olina byogamba mbu butuufu senga si Kayanda bino sandi bituuseko ekyokubiri walimba bituufu byakutuukako bayimbi muyimba bibatuukako oba waddawo n'oyiiya kintu kyo kakati okuyimba kwedda kwaffe twayimbanga okusinziira kiki kyowulidde kiki kyolabye n'okulowooza obulowooza noga nti naalibuulidde ki ensi kati okusinziira ku byolaba ebitambula kati nze okuyimba kwange nakutwala nnyo ku saidi y'okubuulirira amaka nti nayagala nnyo amaka mbeeko kyengawabula naye mugawabula gasijja kujja buzimpabule nti owange toyagala nga muka muno tokola nga kinali nina okuleeta nga zimeseji ez'okulabirako kati meseji ez'okulabirako yemu yeeyo eyakayanda kubanga ddala walingawo abapakasi nga tedambiraba nga babyogera nti oyo omupakasi yazadde ku muko oyo omwana kagamba nembitegeera nti omukozi asobola bulungi okuzaala omwana ku ki mukama nenkisiiga akazigo
abantu ne bakinyuma. Ate mwattu nakati ennaku zino byebiriwo ate binyinyiitidde nnyo akaseera kano kati tugamba oba mu butuufu wabi era wewagamba abayimbi bannabbi balengera ate ffe tuli bannabbi tuli balaguzi ekintu kyennyimba olwaleero ojja kisanga mu myaka 2 ng'era kyekiriwo kuba kati tugenda tuwuliriza ennyimba z'omugezi Basudde n'owuliriza ebintu bye yayimba emyaka kati ndowooza 2 emabega naye nga byebiriwo kati Sebadduka nga bye yayimba byebiriwo kakati ffe tuli balaguzi. Ovudde ku Kayanda wazaakaawo kyawo kakati bwe nva ku Kayanda nakola ekibiina kyange olwo kyekiri kyenvuga nti nensajjakula nange nenfuuka nannyini nenkola ekibiina kyange kibayita talent production nentandika okutambuza ekibiina ekyo ate nakyo nayiyizamu ennyimba nyingi okugeza nga abafuuwa emmindi ne akagaali kange omwenzi omusiru kijanjalo kifa nfumba paka bu naye soko tubulire ku luyimba olwo omwenzi omusiru wadde ogambye byoyimba naye kimanyi mbu n'abantu bakigamba mbu okusinziira ku bagamba byoyimbira ddala naddala ebyobwenzi byosinga okukola gwe nga gwe mwami Wire Mukaabya naddala ku bantu baba neighbor wagenda okiyimba osanga bakwata gwe kakati towegaana kati nga bwe nze nkikubuulira nti ffe tubeera bannabbi kyekisookerwako ekyokubiri ffe tuli babuulizi ng'ababuulizi b'enjiri naye ng'enjiri eyaffe tugiteekamu music enjiri eyaffe tugiteekamu okugiwoomesa okunyuma kakati okuyiiya oluyimba kisinziira bw'olowooza olowooza kiki ekiri mu bantu kati kiki ekiri wano abantu bafuuwa nnyo emmindi nolaba engeri gyonoyimbamu abantu okufuuwa emmindi nogamba baŋŋambye mukagundi ate bamukutenegu ate ono yazaddemu oli omwana ekitegeeza bano baneiba beeyagala ogenda okulaba ono omwana afaanana oli afaanana neiba kakati awo gwe nofuna ansa noga nti omwenzi omusiru ayenda ku lusobenju yali badde agendako ewala kati ate agenda kwagala mukaneiba ekitegeeza bajja mumutegeera kubanga bwanamuzaalamu omwana era omwana omuti gujja kuvayo nga gwani gwa neiba faanana si Luganda tekisoboka nga timuli ba Luganda kakati bwe kityo ennyimba zange nenzitwalizaawo mu ngeri y'okubuulirira amaka engeri ennyimba zange oba ozigenderedde ziri ku mulamwa ogw'amaka. Mwami Wire Mukaabya omaze ebbanga ki mu nsiike ey'akadongo kamu? Nze wembalira ddala nti natandika okuyimba mu 87 87 awo wendandikira okufuuka omuyimbi kubanga we nafulumiza oluyimba lwange olwo lwenkugambye lwe bayita abagesu n'embalo. Ebbanga lino lyotambudde mu music kadongo kamu omulaba otya yeeyongera mu maaso akula oba addayo mabega ate abaana b'ennaku zino abato abandyagadde okuyingira mu kisaawe kya kadongo kamu balina kutambulira ku ki ebyo bye mulina okukulembezanga mu abaludde mu kisaawe nogamba oba oyagala owangula oba oyitewo wano olina tambula bwoti ne bwoti mpozi kati engeri nze gyentunuuliramu kadongo kamu kati ngaffe abaludde mu music mba ndaba nti waliwo okuddirira nti ekiyitibwa okuddirira nti ffe abaliwo kati abamukuba yes tukyali b'amaanyi era tukyasanyusa abantu nga tumukuba naye tetutunuulidde nnyo bayinza kutuddirawo awo nga nabo bajja bakole kye tubadde tukola kati ekyo ze kyendaba nti bwe waba tetulina bato bajja betutunuulidde ekyo kyekiyitibwa okuddirira kwa kadongo kamu naye nga senga wabaddeyo abavubuka nabo abenyumiririza obulungi mu kadongo kamu kyali badde kirungi nnyo era ekintu ekyo kyanzijayo neŋŋamba nti kanteekewo essomero nsenteeketeeke abavubuka abo abaali agadde okuyimba obulungi kadongo kamu mbateeketeeke osanga mu kisaawe kyaffe
tunasigala nga abantu bakyayimba kadongo kamu omulungi kubanga bo abawuliriza tebatukowanga batwagala nnyo era baagala nnyo ennyimba zaffe ezakadongo kamu naye abato tebavuddeeyo kati buli muto avaayo ayagala kukoppa bino ebiriwo tebafuddeeyo kulowooza nti yadde bino ebiriwo weebiri naye ate waliyo abantu banjawulo mu kuwuliriza waliwo abaagala kadongo kamu nga yeeyuliza ennyimba ezimunyumira nga yadde mulenzi muto nga ye akugamba nze njagala nnyimba za kadongo kamu naye kati abayimbi endowooza bakitutte nti abantu bonna baagala musiki wa kika kimu naye ngate ekyo nze nja kinenyeza ddala ddala nenyammwe aba media siffe kubanga mma mwennyini temukoze kimala kwagazisa bavubuka bano nnyimba zammwe twakikola era ne tubaagazisa era okumanya nga twabagazisa bangi bavaayo ne batandika okuyimba era bangi bavuddeyo ekiraga nti ffe kitwakola kyali kirungi mpozi ate nenya abazzeewo ku ffe nti tebaagazisizza bulungi bantu nyimba zaabwe ngezakadongo kamu kubanga abazze ku ffe bwe bazze nga bayimba ndowooza n'abavubuka ate kibalondodde naye ffe twayagaza nnyo abantu kubanga ffe ate twaleeta bangi abaali basobola okuyimba yadde nga bamu bagenda bakyusaamu katono kadongo kamu ne bagenda nga bamukyusaamu ko katonotono kayimba akamu ku bupya obwawire Mukaabya omwana ninze ndeke ngende ensango wange omwana w'abandi saagala munyeze kati alabika ali eyaninze omwana w'abandi saagala Mukaabye bana naawe oyina laavuse empitirivu mbadde simanyi mbu n'abakadde muba n'omukwano ate mukwano mbadde mugukopa ku ffe mmwe kennyini ani oyo yali akulinze kuwayimba nze sibeera na mwana bagambye nti nze ndyawo nzekka era kambuuza oyinayo omuntu mwami Wile Mukaabya omukyala ewaka oba nze nanga bwondaba wano nti sisobola kuba na mukyala njagadde omanye namulabi wagamba nina mukyala ate mbooko Okay, tukomye omwami Wile Mukaabya obadde otubulira olugendo lwa Kadongo Kamu ne music n'otuuse essaawa zino okubanga mmwe abayimbi abakadde ababaddewo oba abaliwo temukoze kimala kwagazisa bavubuka kutandika kuyingira Kadongo Kamu abantu bamulaba ng'ennyimba ez'abakadde ennyimba ezagwako so nga te ennyimba nnungi zirina obubaka zibuulirira kakati ffe okumanya nga tumwagazisizza abantu nakati ku ssaawa eno abantu bakyayagala ennyimba zaffe ekyo ke kabonero akalaga era okumanya nga ffe twagazizza abantu naddala nze nataddewo essomero neŋŋamba kansobisize bwereere ab'Akadongo Kamu bwereere nga bwereere bajje ye yeekakasa muli ng'agamba nti naali yagadde okuyimba Kadongo Kamu omulungi ajje tuteeketeeke bulungi Kadongo Kamu tumuleeta ate ekirungi nti bajje nzimba teeketeeke kubanga okuyimba kuteekateeka sibanyomye nti tebayimba bulungi bayimba bulungi naye waliwo ebyabawugula okuyimba wabawo ekiwugula kati bino ebyabavubuka ennyo bibawugudde kati naye ate bwajja okujja nga azze kuyimba Kadongo Kamu ate ogenda okulya nga tayimba Kadongo Kamu nga teyabala ayimba Kadongo Kamu kaga nalimu okubeera nti ayimba bandi oba raga nabeera nga neno mu Kadongo Kamu taliiyo nasigala awo wakati byebyo bayita backsraga ate ne mu backsraga namwo taliimu kwega nabeera ku music atategeerekeka abantu ne bamuleka awo mu bbanga kakati ekyo kyekiremesereza ddala okubeera nti tufuna basereebu mu Kadongo Kamu abaana abajja abato kati nzaawo mbagambe ekintu kimu mujje nabateekeddewo essomero ddamba mujje mbateeketeeke mujje tulabe ekyokukola lwaki muyimba music wammwe nga tavaayo lwaki temusobola kufuuka basereebu kati ennaku zino nga temutugamba muyimba Kadongo Kamu nga teffe twatandikanga okuyimba oluyimba olwotandikiddeko ng'omuntu lwakola ki lwakugamba nti nofuuka siri oyina enamba y'essimu kubanga munange obubaka bulungi nnyo twagala ku promoting abaana abaffe wano nabo bayingira ekisaawa ekyo enamba y'essimu eyo tugigabe abantu bakube basobole okujja bayingire
kyabwerere kakati enamba y'essimu eri 0755 56 tuyinayo eya MTN abakozesa MTN 0782 38 31 10 abo bamaze okutuuka mu ttendekero bajje tubatendeke bejjemu omutima ogugamba mbu bamanyi kuba singa babadde bamanyi singa kati bafuusidde baserebu naye nze nkakasa bulungi tebamanyi kiki kyabaganye okufuuka baserebu ya bajje tubateeketeeke. Were Mukaabya, ssaawa zino omuntu atunuuliramu akadongo kamu mu biseera byaffe bijja mu maaso ayongera kula oba addirira yakoma ku mulembe gwammwe akoneddaawo tagenda kuvaawo oba waliwo enjawulo? Senga abavubuka banaavaayo bulijjo bagamba nti ekibira kigumira miti mito naye ekibira ne bwe kibaawo nga naye kirimu emiti mikadde myereere mikulu egyo gyakula kituuka era nekifuna emyangaala. Naye nze naaligambye nti abavubuka abeewulira muli nti baalyagadde okuyimba kadongo kamu mmwe mugenda okugumiza kadongo kamu mu biseera ebijja singa muba mwewaddeyo. Nze kati ate mbabuulira kubanga nze ndi muyimbi aludde mu kisaawe. Kati omuyimbi yenna avaayo n'ayimba kati kisaawe n'ayimba oluyimba nga lwa kadongo kamu nga lulungi yasobola okukolerawo kati erinnya era yasobola okufuuka sereebu kubanga kati ye mutono eri abantu mu matu g'abantu nti musiki omulala yenna afuuse wajjenjeero era kati ng'ona okuba akayimba kakwateyo kuba kakadongo kamu kekajja okufuula sereebu. Nze ekyo mbawadde kyakkola ate nga kituufu kubanga olwawo ng'oli sereebu kubanga oluyimba lulwawo mu matu g'abantu naye olaba zino ennyimba eza bulijjo dakiika lumu nga luvudde kate nga batebbiri oluyimba terukyali kuki ku maapu. Naye nze nkuwa magezi g'omuyimbi ali eyo ng'oyagala okukola erinnya owulira nti erinnya likyagaanye likulemedde ddala olijja n'ompa ekirabo n'ogamba kyali gwe wampa amagezi gano nze njagala obadde oyimba musiki oba musiki kiggwolaba naye nze njagala oyimba eyakayimba akakadongo kamu okakoze bulungi mu makulu amalungi amasengejja obulungi bw'oba tojja kusobola gasengejja bulungi sembera gyendi jangu tukwatagane bw'otofuuka sereebu nga nze sikyayina byensobola kwogera kubanga nze ekyokubiri ndi mulaguzi ndagula nsobola okulagula ti kati gwogenda kulwaki naye kati nze ndagudde ti omwaka guno omuntu yenna naavaayo najjayimba oluyimba olwakadongo kamu olulungi agenda kufuuka sereebu. Were Mukaabya, biki byofunye nga tuwumbawumba biki byofunye mu kadongo kamu ebyo ebisobola okusikiriza omuntu n'agamba nange bannange bwe nayingira ekisaawe kino bino byenfunyemu ebyo ebirungi byefunyemu kuyimba kadongo kamu? Nze siyinza kulojja birungi byenfunye bingi kubanga okubeerawo kwange kwonna ebyenfuna byange byonna obumanyifu bwennimu ennyonyi ze n'akalinnyako abantu emikwano gye nnina mu ggwanga byonna mbifunye lwa kuyimba ennyimba ezo ez'akadongo kamu. So siyimbangako musiki mulala nimbadde nnyimba kadongo kamu naye nkwefunidde buli kye nnina kyonna. Mu ddakiika 2 tumaliriza bubaka ki obwo bw'owa omuntu akulaba essaawa zino era mukululo kigwolese nga gwe newankubadde otesebwa essomero olina abaana ddala n'ennyimba z'oyinza otulagako noga bano maanyi gange. Era nze mpozi ntegeeza bannayuganda tinateekawo essomero eritendeka musiki era mu mwaka guno nteekateeka okuggulawo ennyimba z'abaana kwe bayita okutongoza. Nteekateeka ntongoza ennyimba z'abaana muwulireko ate ekirungi sitendese za kadongo kamu zokka wabula ntendese musiki yenna gwe bw'obozze bwe nkuteekateeka. Mbakubiriza bukubiriza nti mukomeewo mujje tubateeketeeke naffe baatuteekateeka musiki atali muteeketeeka gwako mangu naye musiki ono omuteeketeeke toggwako obeerako obudde bwonna. Mwe temwegomba kubeera nga ffe mubeere basereebu emyaka 3 n'omusobyo ng'okyali sereebu
abantu bangi nnyo bazise mu kisaawe mubalaba nafuuka serebu emyezi 2 naggwako. Mujje tubabuulira ekyama ekiri mu music musobole nammwe okubeera nga mumanyi music. Mpozi mbagamba nti mulinde obuyimba bw'abayizi bange nze bempita abayizi. Tufundikira tuyimbiremu ku lumu ku nnyimba z'owulira z'osinga okwagala ezange ezizo gwegwire mukaaga bannange onzise kubanga nze obuyimba bwonna mbwagala tewali kayimba kesaagala. tulondereyo kati nina obuyimba obupya bungi naye kambayimbire ku buyimba obukadde. Ngenda kubayimbira akayimba kenatandikirako bamanye gyenvudde wange. Kale katandika bwe kati abooluganda b'emikwano ebyange bibino sumuludde emboozi nga ngitandise yansanga ewaffe gye nali nsula nali ewaffe olwegguloggulo kwe kuwulira obugomu obwali obuga nange mbakaabya kwe kusanyuka kwe kugendako ewawaniaye gye bobuga nga baana beetala badda muli nga bazina nange mbakaabya kwe kuzinamu twayogera bingi abaana nga tuzina. Mulembe sebo Oriena burayisebo muhoro gwasi guno gwimbona nimbona abaana bose nibakiina biseseho bigere obisahaya oluganda otabuse mu lugisu bana tweyanze kegweba kujja kusitati mu program kati ekyo kyengambye abavubuka nti naka akayimba kusaawa eno kakyasobola okukola era okayimbira omuntu n'asanyuka era nawulira kanyumiddwa kale ekyo kyenkubiriza bannange timujje tubatendeke kadobo tweyanze